The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, akabanga kabadde kagenderedde ng'asindikira omukulu Yoseyite Buhabulwa obubaka oluusi obumulabula oluusi olumu obumugamba akomye ku bikolwa eby'ekitugombozi by'agenda akola ku bannansi. Naye nga munange Yoseyite Buhabulwa tawulira ng'alowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ali mu kuzannyamu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ali ku bibye. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine talina kyaddako, talina kyagamba bannayuganda. N'olunaku olwaleero ate pulezidenti kugenze okukya nga akakasizza ebigambo by'ayogera era nga ne Yoseyite Buhabulwa akakasizza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ssaawa yonna yandimujja mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga era yandigenda ng'awunnuuna buwunnuunyi nga talina nayinza muwa obuddamu okusinziira ku bikolobero ebikoleddwa omukulu oyo n'okutemula kwatemudde bannansi yesaawa ate afubutuke nga ayolekera eyo gye yafubutuka okujja wano e Uganda kubanga ffenna tukimanyi 100% omukulu Museveni si munnayuganda. Just ono muntu yajja kwenoonyeza bibye, yajja kwonoona, yajja kusaanyaawo, yajja tugumula ky'oba olaba nga alemedde ku bannansi era agenda maaso n'okuba nga abakolako obutugumbuzi obw'enjawulo. Bwewaawo bannansi babadde bakakkamu ng'era bamuwadde chance ebbanga lyonna Museveni abaddewo ngatta. Museveni abaddewo ku musayi gwa bannansi ne bannansi kati babikusa amaaso bagamba nedda ekimala kimala ke kaseera Museveni atuviire mu ke kaseera Museveni agendeko ewalala, kaseera Museveni afuneko ku buddamu obulala. Ekintu kino Museveni akirabye ng'ekyokusaaga, ekintu kino Museveni yakitutte ng'ekyokuzannyisa naye nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ebigambo by'abadde agamba omukulu Yoseyite Buhabulwa birabika nga kati bye bali mu kulaba mu State House era obunkenke bweyongedde. Museveni ali mu kutya, tamanyi kikiddako kubanga bo bannayuganda bagambye nedda enough is enough. Ke kaseera omukulu ono atuviire, omukulu ono agendeko atawanyeeko ku mawanga amalala, naffe tumugumiikiriza, naffe tubadde babakakkamu kubanga tubadde twetaaga eggwanga lyaffe. Kankuwe ku bino bulijjo tutwala oluusi nti byakusaaga, bulijjo oluusi tutwala nti bino bya bulimba, naye essaawa ate Museveni abitegeere nti bye tubaddeko tubadde ku bituufu ate nga twagala ggwanga lyaffe. Ombuulire ng'olowooza otya era osuubira oba olowooza ki ekiri emabega wa kino kye tugenda okwogerako. Olunaku lwa Sande General Museveni twagenze okulaba nga awaniseeyo ku kiwanja kye ekya Twitter ng'era alaga nga bw'asisinkanye investor omutake era ng'ono agenda kuyambako ne ku byobulambuzi. Bano abantu bonna bazze bayitira mu tteeka lino lya bulambuzi naye era tukomekkereza tewali kye tulabyeko kikoleddwa. Kakuzeeko emabega mujjukira mu 2018 twali tuli awo tulaba omukulu Kanye West ayingiddewo ne mukyala we era abo olwatoonya direct olwatoonya ku kisaawe Entebbe bwe bati papa babavugirawo direct wa mwenye mu State House. Kino si kya bulijjo nti abantu bano nga wola nti Ministry of Tourism oba ne energy mwe beekwesekwese ezandibadde zibaaniriza. In fact proposal ne bazitulamu na ministry zino then nga wayiseewo akabanga ministry zino eziryoka zibavuga ne zibatwala ewa mwenye. Naye ate ku luno bano abantu balaba baaka abantu sekinnoomu be bagenda nabo okulaba mwenye. Kakati bw'otunuulira Kanye West yajja wano ne mukyala we 2018. Kanye West najja era obufaananyi ne bufuna omukulu n'atulaga ono agenda kwongera okutumbula ku by'obulambuzi ate era agenda kukola wano bizinensi. Kanye West n'atusuubiza wano okuzimba essomero eddene nga lya bya bulambuzi. Naguno guliko tewali kye twali tulabyeko. Bwe tumaliriza awo mu 2020 ebiseera bya COVID awo ne wajja Muzeeyi Masulubu oyo gw'olaba awo ya Safurazi bwe baali bamuyita Safurazi Kenyazi ng'agamba profesa era mukugu mu kukola eddagala era yali agenda kukola ddagala lya COVID. Tugenda kufuna kiwa ya COVID oyo Magoola ne Rebecca Kadaga be bajja bamuwalawala naye tugenda okulaba abbulukukidde mu State House era Museveni ne mukyala we nga bafulumya obufaananyi
ono tugenda muteekamu ne ssente era agenda kukola ki agenda kutuyamba mu kukola cuwa ya covid agenda kukola covid vaccine ekyo nekiggwawo tuba tuli awo 2021 ekoni n'ayingirawo wano ekoni n'ayingirawo nga nkugamba era bano bonna bagwa mu ttuluba lya tourism naye bano abantu batonya olutonya ku kisaawe bavuga direct mu State House wa Museveni ekoni naye najja ofaananyi era ne bufuluma omukulu nga amusisinkanye era n'atusuubiza agenda mu empawalinga agenda mumuwa buli kimu investor teyeetaaga okuli omugirako omusolo n'okumuwa ettaka era ne batusuubiza econicity kakati oyo ng'awedde mu 2022 ne tujja ate ne tufunawo omulala Terence Howard 2022 Terence Howard naye najja nesulawo era obufaananyi ne bufuluma nga mwenye atulaga ono agenda kutumbula ebyobulambuzi ate era akole ne ku kye tuyita hydrogen energy ono ajja kuyambako mu kudefendinga Uganda kitegeeza mu Ministry of Defence ejja kweyambisa hydrogen energy eno era Museveni n'atulaga nti agenda mu empowering agenda muteekamu omudede n'omududu na guno guliko hydrogen energy project tetandikanga ebyo byaggwawo kakati twagenza okulaba ate atulaga waliwo engineer ayina taxi company bagiyita Sumi we agenda kuzimba ekisaawe gaggadde nga kigenda kubeeramu nga kikolebwamu byamizannyo naddala abaana b'amasomero era wano olaba n'omukyala Janet Kataha yabaddewo akola nga Minister of Education aba abantu bameka Kanye West Safrazi Kenyani professor wa masulubu oyo nno bagamba mufere India yamukwata nako mbwa fraudster wamaliza nojja Econ abo basatu wamaliza nojja ku hydrogen abo bana Terence Howard then wamaliza nono aliwo kati ekibuuzo kyange nekijja mu Uganda tetulinamu bayinginiya Makerere buli mwaka efulumya bayinginiya ekyo kyekibuuzo ekisooka ekyokubiri mu Uganda tetulinamu ba local investors abaana abaffe bannayuganda abayinamu kasente kati nga olaba basudde lupaleeri aba wava munno abagagga bangi bomanyi wano mu ggwanga tubalina abalina essente yaabwe ewererako ddala kakati n'ogamba ettaka lye basuubiza okwawa na foreign investors okiwuliriza omusolo gwe bagenda kuba tebabasalako omusolo kyokka abaffe baloko investors bano babasalako omusolo okiwuliriza kakati ne tubuuza nti bino bye baagala okuteeka ku bali ba foreign investors ate nga tewali kirabikikako lwaki tebabyempoweringamu bano abaffe abaawano abagagga boomanya abaawano betuyita ba local investors ne babeempoweringa kategeeza ekibanga ekyo tekisoboka kitegeeza waliwo omuzannyo oguli emabega ewaabano abajjanga ba foreign investors naddala basereebu nti bayitidde mu byabulambuzi kubanga tosobola kuva eri direct n'ojja n'omala gasisinkana Museveni n'oyingira State House kubanga bano bo olutonya ku kisaawe program eba yakoleddwa dda bavugibwa direct mu State House kitegeeza ki there is something behind wali owulidde ku kiyitibwa money laundering waliwo akatambi akabadde katambulako Omusudaani omu afubutuka Juba awo mu South Sudan mugagga ddoni nnyo ali mu bizinensi ya laundering era yennyini yadde akonvinsinga oba ng'awa obujulizi nti yakolako money laundering wano e Uganda naye ng'amukola ne Museveni yennyini atamanyi money laundering genda okinoonyerezeeko kakati njagala ekyo kigattegatte okireete ku nsonga y'abakulu bano Tebuhabulwa yandidduka nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine tannakomawo mu ggwanga kubanga ye ebibye byeyongeredde ddala okuba bubi bannayuganda bagambye nedda Museveni ejjoogo lyakoze ku bannansi limala ke kaseera tuwummuzeemu ate afune ekibanja awalala naffe tukooye okuwa omusajja obubudamu omusajja okumubudamu ejjo n'emyaka naye nga tatubazeemu valiyu
okujjako okwagala okututirimbula obutulimbuzi n'okwagala okutuggyako eddembe lyaffe nga Bannayuganda. Ke kaseera Museveni awuuba ebbina lye ng'alijja alizza eyo gye yafubutuka gye tutamanyi kubanga yajjanga ekizibu gye tuli ate era ayongedde mu maaso natufuukira kizibu. Bukulembeze bwa USAID tebuhabulwa tetulina ssanyu gye tufunyeemu okuggyako okubonaabona n'okuba nga atwese mu mabanja, atwese mu maziga ag'enjawulo, atwese mu kutya kwegamba buli sitaani yenna gw'awulira gw'abadde ayagala otuteekako munnange amututereddeko. Naye ng'ebintu bingi Museveni byakoze ebirabika n'ebitalabika byakolera mu nkukutu, batidde mu nkukutu nayo gye bali, obujulizi bujja genda mu maaso n'okufunika. Museveni ajja kumaliriza ali mu kkooti ya nsi yonna ate nga munnange eyo gy'ali n'okuweremba n'emisango egy'enjawulo. Bannayuganda ffe tuteekewo maaso tutunule butunuzi. Mbasuubiza nti tugenda kuba bawanguzi ba ggwanga lyaffe ate era eggwanga lyaffe tugenda ddenyumirwa mu kaseera ako nga USAID tebuhabulwa amaze otuvaako.